Kitalo bana. Kitalo nyesho. Abalabi ba Star TV amannya nze Ssaalongo Mwesigwa Robert nga ekiseera kino wendi tuli ku kitundu kye bayita Ziba nga tuli ku mukolo ogw'okuziika
naalongo wange eyanvudde ku maaso olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno ogwokusatu. Mukyala wange oyo naalongo yatandika okulwala mu mwaka gwa 2016 n'alumizibwa obulwadde bwe tutasooka kutegeererawo. Yatandika okulumizibwa mu lubuto mpola mpola, obulwadde ne bugenda nga bukula nga bweyongera okutuusa lwe twagenda mu malwaliro. Twasookera mu malwaliro ag'okumpimpi ne kigenda nga kyeyongera kutuusa lwe twagenda e Namuŋŋoona mu ddwaliro lya Orthodox. Bwe twatuuka mu ddwaliro lya Orthodox e Namuŋŋoona, abasawo ne batugamba nti beekengedde okubeera nga naalongo wange alina kkookolo ow'omumwa gwa Nabaana. Bakitugamba amawulire tegaali mangu, basebo ne bannyabo abatulaba, mawulire tegaali mangu kubanga ffenna twakaaba wadde nga tetunnakakasa nti kyekyo. Omusawo e Namuŋŋoona n'atugamba bwe mba mulina emitwalo 10 tugenda kumuggyako akanyama tukakebere tulabe oba ddala kansa, kubanga ffe kye tulabye kati twekengedde bwekengezi naye tetunnazuula oba ddala kansa. Naye okukakasa nti kansa tulina kuggyako kanyama naye keetagisa emitwalo 10 okukatwala bakakebere. Ssente tezaaliwo mu kaseera ako. N'agamba bwe mba temuweza ssente ezo ngenda kubasindika e Mulago ku Cancer Institute bakebere omukyala oyo bazuule oba obulwadde bwa kansa oba si bwa kansa. Bassebo ne bannyabo twagenda e Mulago okukakkana nga naalongo wange bakakasizza nti obulwadde bwe yafuna bwa kansa ow'omumwa gwa Nabaana. Okuva ku olwo ne tutandika olugendo olw'okujjanjaba obulwadde bwa kansa olutali lwangu. Bassebo ne bannyabo ne tutandika olugendo olulimu okusaasaanya essente nnyingi ate ezitaaliwo. Ne tutandika okutunda buli kimu kye twalina awaka ne kiggwaawo. Olwo bamaze okukebera abazudde nti kansa ne batugamba ekirina okukolebwa alina kulongoosebwa. Abasawo e Mulago ku Cancer Institute ne batusindika e Kawempe. Naalongo ne bamulongoosa ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'E11 2016 ne bamuggyamu Nabaana. Nabaana bwe baagijjaamu badokita ne batugamba nti kati ketuggyeemu Nabaana kansa abadde akyali ku stage esooka, agenda kugenda ku ddagala lye bayita chemotherapy ajja kuwona. Ekyo nekituzzaamu ku ssuubi, naye essuubi teryawangaala kubanga mukyala wange yatereeramukko emyezi gyalinga 6 n'atandika okuwulira oludda luno olwa kkono nga lumuluma, nga bw'akwatako bw'ati awuliramu akantu akalinga akazimbye. So abasawo bwe baali bamulongoosa baalekamu omukono gwa Nabaana ogumu, abazungu gwe bayita ovary, ne bagamba nti ovary eyo ebadde ekyali nnamu, eya ddyo y'ebadde enfu gye baggyeemu ne Nabaana tyagenda kutereera. Kati mu guno omukono gwa Nabaana gwe bajjamu gwe baalekamu obulwadde ate mwe bwatandikira. Ne katandika nga kazimba katonotono ne kigenda nga kikula. Ne tukomawo mu Cancer Institute, abasawo ne batandika okutugamba tugenda kuddamu tumulongoose, tugenda kuddamu tumulongoose, naye nga bwe batutambuza nga bwe mumanyi ebyalayini y'eddwaliro mukomewo mu mwezi bwe guti. Omwezi ogwo ne tudda ne kitasobola kukolebwako okutuusa lwe baamutandika okumuwa eddagala lya chemotherapy nga tannalongoosebwa. Ne tutuukira ddala mu mwezi mu mwaka ogwa 2017 n'atalongoosebwa, kuddamu kulongoosebwa. Lwe kizimba ne kikula, akaali katandise nga katono, kizimba ne kigenda nga kikula nga kikula nga kikula, akaali akatono ne kigenda nga kigejja ne kikwata ne ku magumba. Mu bufunze bagenda okuddamu okumulongoosa nga ebizimba bisaasaanidde olubuto lwonna. Ne bamusala olukindo nga luwanvu okuva eno mu kifuba paka okutuuka wansi. Ekyomukisa omubi badokita ne bampita ne baŋŋamba mukyalawo tumubaaze, naye ne tusanga nga ebizimba tebikyasobola kuvaamu. N'olwekyo tubireseemu kubanga we tubijjiramu waafiira. Ebizimba byekwata ku magumba, bwe tubikwatako avaamu omusaayi mungi. Bannange ndowooza osobola okukubyamu akafaananyi embeera eyaliwo awo, kubanga yayingira mu theatre nga tulina essuubi erigamba nti agenda kuva mu theatre ng'ateredde tutandike obulamu obulala obw'okuwona.
mukyala wange teyasobola kuwona, ebizimba byagenda mu maaso n'okukula ne bamutunga ne bisigala munda. Mu kaseera ako ssente zaatuuka ne zinzigwako nga ne transport yekka nzija e Namayumba gye tubeera okuntuusa e Mulago nga sikyamulina. Naye engeri gye nnali omuwuliriza wa Radio Star nga ntera okuwuliriza omulongo Ssaalababirye, ne ŋŋamba mukyala wange n'aŋŋamba ti twandigenzeeko ku radio, mulongo oyo mpulira ayamba abantu bangi, n'asobola okutuyiyiza okutufunira ku ddagala ne ku buyambi obw'enjawulo kubanga tulemereddwa olwo nga tutunze buli kimu kye twali tuyina nga kiweddewo. Eddagala lya kansa bassebo ne bannyabo ddagala lya buseere. Mukyala wange yali akozesa eddagala nga lya $35 lwe tusanze nga teririiyo. Nebaza abasawo ku Cancer Institute nti oluusi lyabangayo ne balimuteekako nga lwe tusanze nga teririiyo ku gavumenti nga tulina kuligula. Naye nga ku pharmacy balitunda $35 naye nga eyo yeddoozi eya wiiki 2 amala wiiki 2 awaka ne bakugamba akomewo mu ddwaliro ng'alina okufuna ddoozi endala naye nga ya $35. Mu butuufu ne mpulira nga nkomye okutuusa we twagenda. Mulongo yalina omusomo nga guli Kanyanya. Ne tugenda ky'omukisa omulungi twasobola okulaba Mulongo n'alaba Nnaalongo ne basobola okutuwa omukisa ogugenda ku mpewo, batuteeka ku TV, abantu ne batusondera ku ssente ez'obujjanjabi. Teyakomaawo Mulongo Ssaalababirye n'agamba ojja kujja ewakaliga nja kunoonyeza ku ddagala ly'emmanyi erisobola okuweweeza ku bulwadde obwo. Yaŋŋamba mazima muwala wange oyo Ssaalababirye, n'aŋŋamba nti obulwadde bwa mama wange we butuuse si kyangu kya kubuwonya, naye tugenda kukola kye tusobola okulaba nga tukakkanya ku bulwadde abeerewo. Kasita onoofuba okulimufumbira n'abanga alinywa ajja kutereera asobole okuddawo. Mulongo batusondera ssente ku olwo ne tuddayo ne ssente zasobola okugula ddoozi y'eddagala eddala nga bwe ŋŋenda n'ewakaliga ewa Mulongo nampa eddagala. Mulongo ambeereddewo nnyo n'abawuliriza ba Star kubanga oluusi mbeera e Namayumba eyo ewaffe kyalo bakiyita Kyanuuna, omuntu n'akkubira akasimu n'akugamba yegwe Ssaalongo gwe nalaba ku Star omulwadde ali atya. N'agamba kankusindikireyo omutwalo gukuyambeko. Bantu bangi ne bagenda nga batuyamba mu ngeri ey'enjawulo. N'olwekyo neebaza abantu ba kkooti y'amaka, neebaza abalabi ba Star TV, kkooti y'amaka mutuyambye nnyo. Natandika okunona eddagala ewa Mulongo nga bwe yaŋŋamba nga ndimufumbira, naye eky'omukisa omubi twagezangako okulimuwa omulwadde naye ng'olubuto lwafunda nga takyasobola kunywa wadde kakoota k'ekikopo. Eyandibadde anywa koota y'ekikopo ng'anywako kajiiko n'akugamba olubuto luweddeyo. Ne tubeera mu mbeera bw'etyo. Mu bufunze omwezi oguwedde, nnaku z'omwezi zaali 9, ne tuddayo ku Cancer Institute nga Nnaalongo wange takyasobola kutambula, takyasobola kuyimirira, olubuto nga luzimbye nnyo, ekizimba nga kyambuse kituuse eno mu kifuba. Baddokita ne batugamba ekibumba kyamala dde okufa kuliibwa, kikaluba kiringa lubaawo, ensigo yayonooneka, buli paatisi z'omunda ezisinga nga kansa aziridde. Oluvannyuma bwe natuuka ne batuwa ekitanda ng'ennaku z'omwezi 9 ne tubeera ku kitanda ku Cancer Institute okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14. Abasawo ne banziza ebbali ne baŋŋamba Ssaalongo tukwebaza ojjanjabye mukyalawo okumala emyaka kati 4 era mu basajja abajjanjaba bakyala baabwe gwe tetukulabangako batono abalinga ggwe. Embaga musawo mwebale kusiima. Ne baŋŋamba naffe tukoze kye tusobola okulaba nga tutaasa obulamu bwa Namuyiga, naye naffe tulaba nga amagezi gaffe gakoze eki. N'olwekyo Ssaalongo amagezi ge tukuwa tukusaba oddira omulwadde ono omuzza awaka
kubanga ebbanga lye mumala nga muli wano sente zigenda ate ng'essuubi ly'okuwona tewakyali. Basebo ne bannyabo bagenda okuŋŋamba ebyo ane sente ezinziza awaka sizirina kubanga abantu abatambuliranga omutwalo gumu 20,000 n'omulwadde wange kwolwo twali tulina okukozesa emitwalo 10 okupangisa special etutuusa awaka. Nadduka emisinde mulongo yali ku Kaleerwe awaliyo omusomo neŋŋamba kangende nzirukire eri kkooti y'amaka labe nga nfuna entambula. Ky'omukisa omubi nagenda leeti nasanga nga bali mu kumalirizanga ne mulongo atambudde agenzi. Nesisobola kumulaba ku lunaku olwo naye ne wajja wabaawo omuzira kisa abamu ne bansondera ku mafuta nenfuna omuzira kisa nampa emmotoka naŋŋamba gula amafuta batwala embazzi awaka. Ne tudda eka n'okutuusa ebbanga eryo ne tugenda nga ngezaako kwegamba kugenda mu ddwaliro tuli okumpi Namayumba Health Center kufunayo ku mazzi kumuteekako naye nga tewakyali kyamaanyi kyakukola. Amazima amatuufu nga kumubeezaawo agira akyassa naye nga n'emmere tekyagenda nga tokyasobola kumuwa jiiko ya mmere n'agirya bw'ogimukaka agamba ekoma wano eno tekyakka. N'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala okusinziira wano neebaze abantu ba kkooti y'amaka buli omu eyandaba ku TV musomo gw'ekanyanya buli alina kye yatoola yeebale nnyo yeebalire ddala. Naalongo wange yavudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwajjo naye yafudde mu mativu aŋŋamba Saalongo weebale kunzijanjaba naye mbadde nsaba ekintu kimu mbadde nsaba Katonda amponye sobole okwebaza abantu abannyambye. Ekyo tekyasobose. Njagala okwebaza omulongo Saala babiri n'abantu ba kkooti y'amaka mwenna abambeereddewo mu ngeri ez'enjawulo. Njagala okwebaza omukyala Betty ow'Empigi. Weebale nnyo weebalire ddala kubanga wampa offer ey'okuweerera abaana n'oŋŋamba ndeeta abaana basomere bwereere. Naye abaana tebasobola kujja nali nkyali awo nenfuna omukisa omulala ate nga guli ku ssomero lye baali basomerako era nenkubira akasimu nenkunnyonnyola bwe ntyo. Mulongo weebale nnyo nsaba Mukama akumpangaaliza akuwa obulamu obulungi obutaliimu kunyigirizibwa era akuwa ebyosinga okwagala. Abantu ba kkooti y'amaka mwenna mbeebaza. Aba Star TV Mukama abampangaalize mwebale nnyo mwebalire ddala obwo bwe bubaka bwange. Naalongo nsaba Katonda naalongo wange Margaret Namuyiga Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Tusoma mu kitabo kya Yobu sura 19 mpaka 27. Awo Yobu n'agamba nti nandyagadde ebigambo byange biwandiikibwe bikubibwe mu katabo singa byoleddwa ku lwazi n'ekkalaamu okumala emirembe gyonna. Nze mmanyi ng'omununuzi wange mulamu nga ne mu luvannyuma ndizuukira mu nfuufu n'enziramu okwambazibwa olususu lwange. Katonda wange ndimulaba mu mubiri gwange bwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange gali mwekaliriza so si mulala. Essuubi eryo literedde mu nda yange
ebyo Mukama Kigambo kya kitiibwa n'onyamusa nnyo naliro yerisinga fuba fuba eggulu ly'empeera fuba fuba eggulu ly'empeera eggulu ly'empeera ennaku nkaziwedde tulibera mu ddembe emirembe gyonna fuba fuba eggulu ly'empeera fuba fuba eggulu ly'empeera. Look at YouTube. What are those other two? Ayi Mukama tusaasire Ayi Kristo tusaasire Ayi Mukama tusaasire Ayi Mukama tusaasire Patri ow'omuggulu Katonda tusaasire Mwana omununuzi w'ensi Katonda tusaasire Mwoyo omutuukirivu Katonda tusaasire Trinita omutuukirivu Katonda omu tusaasire Maria omutuukirivu tusaabire omuzadde omutuukirivu owa Katonda tusaabire Mikayiri Gabulyeri ne Rafayiri abatuukirivu tusaabire mwenna abamalayika abatuukirivu tusaabire Margaret omutuukirivu tusaabire tulizukira ffenna tulizukira tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu tulizukira ffenna tulizukira tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu oluvannyuma Yesu Mukama yayogera tumukozebwa w'amaanyi akikufuna Yesu Mukama tukusukisa obunabo Ayi Mukama gwetale omuntu wagende kalizibula omuntu wagende miremebula omuntu wagende katizibula omuntu wagende mirembe twala byonna byennina twala byonna byennina twala omutima gw'omu twala twala omuntu wagende katizibula omuntu wagende mirembe omuntu wagende katizibula omuntu wagende Emani obubaka obw'okusaasira bamemba b'ekibiina ekyo waggulu batuse okusaasira kwabwe eri memba munnaabwe Mwesigwa Robert olw'okufiibwako mukyala we kitalo nnyo kitalo ddala ne basaba omugenzi Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe batodde amabugo gasirise emitwalo 4 bayambeko mu kuziika Wankalubo ne Kemeya ssentebe ow'ekibiina ekyo sebo akazindaalo nkazizaayo sebo ne bannyabo nga mmaliriza sebo buno bwe bulamu bw'omugenzi omugenzi ono yazaalibwa mu mwaka 1909 mu kigo gattagattamu awo
ayinza okufuna emyaka gye. Tulizukira ffe mu kitiibwa kya Yesu. Amanya Kimbogo Bashir Mowino. Tuzze okuziika omukyalo ono kuba abamu tubadde tumumanyi ng'omulwadde w'ekkooti y'amaka. Twamufuna mu musomo gw'Ekanyanya bawe yamuleeta Ssaalongo, naye twawula ennaku nnyingi. Nze Kimbogo Bashir sitera kuva mu maziga, naye ku ssaawa eyo omusajja bwe yali annyonnyola ku byafaayo by'omukazi we, mu butuufu nawulira nga ennyiike y'amaanyi. Omusajja annyola n'agamba emulago baabagoba ne babagamba obujjanjabi buweddeyo. Omusawo n'amugamba agende alye ebintu bye, awulire kyonna kyawulira kyayagala asiibule abantu be. Mu butuufu omusajja Ssaalongo mwebaza nnyo obuvumu bw'alina, n'asalawo n'agamba kagende noonye mulongo. Nensooka okwebaza Mama Saala obuvumu bw'alina n'omutima gw'alina. Ebigambo ebyo baabimunnyonnyola, naye nze mu mutima gwe mmanyi nti yawulira ekituufu ayinza okuba yakimanya kubanga obubaka bwali buva eri mu ddwaliro ekkulu e Mulago. N'ebbaluwa zonna ne bazimulaga. Naye Mama Saala yagamba, mutima n'agamba aba n'abantu tannaba kutuusa essaawa etuuse okufa. N'agamba nina obbajjanja, era yabagamba tofaayo ojja kuwona, naye ng'afunye obubaka bonna obuva e Mulago. Amannya Jjajja Kalina Mukebeze e Mugongo. Sooka okwebaza omulongo Babirye Essaala, yeebale byonna byatukolera mu kkooti y'amaka. Tusiimye nnyo ebyo byonna by'otukoledde. Tukwebaza kubanga osobodde okutuyita ne tujja okuziika Nnaalongo. Tukwebaza okujjanjaba Nnaalongo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Amannya mpitibwa Nambi Harriet, naye ng'abasinga okumanya e Mulago. Nze Maama Joan mu restaurant. Ssaalongo yasooka n'ajja nga kasitoma waffe, naye yatuuka n'afuuka mukwano gwaffe. Ne tutandika okubeera nga ajja buli lwajja nga tumuwa emmere tumugamba genda ow'omulwadde. Era ne mu kujja e Kanyanya nze namugamba nti Ssaalongo genda e Kanyanya ewa Mulongo. Amannya Lucy Nabulya. Neebaza nnyo maama Mulongo okutudduukirira nga baatamanyiiko kantu konna, n'atujjanjaba n'atunywesa n'atuliisa. Yeebale nnyo, yeebalire ddala omutima ogwo Mukama muwangaaze. Amannya gange mpitibwa Tushabe Esther, nva mu gurupu ya Wise Women Group. Twebaza nnyo Mulongo byatukoledde n'otusomeseza abaana baffe. Tumwagala nnyo.